Kweyongerayo poliisi eyiganga eriko omukyala n'abaana be begombyemu obwala nga kigambibwa nti bano bakakkanye ku kitaabwe ne bamutta. Kigambibwa nti entabwe yavudde ku butakkaanya bwe babadde nabo obw'ettaka. Omusasi waffe abadde eyiganga katuwe eggulire lino mu bwe. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo Kidago mu ggombolola y'e Nambaale mu disitulikiti y'Eyiganga. Omukyala Namusobya Florence ow'emyaka 35 gy'akwatiddwa nga ateeberezebwa okuba nti yabuzaawo bba Batwawula Moses. Ono yeetutte ku poliisi ng'ayagala emuyambe okunoonya bba eyabula gye buvuddeko, kyokka poliisi olumunoonyezaako kwe kugwa ku mulambo gwa Batwawula nga gugangalamye mu nnimiro. Bwe tubaire nga tuli kusaakinga mu nnumba twadiscoveringa ati mubaire mu musaayi mu nnumba. Ekyo kyatulaga ati mukazi we n'abantu abandi beekubanye bakola ki bayita omusaada oyo. Ono akwatiddwa n'abaana be babiri okuli ow'emyaka 13 n'ow'11. Poliisi era ezudde n'ezimu ku ngoye z'omugenzi nga zijjudde omusaayi wabula nga zikwekeddwa mu kaabuyonjo nga n'ennyumba yonna ejjudde omusaayi. Kuba omunirivu first class n'engalo tezigenda gayitaka gyebakungolambu yagire ku kirombo ebigere tibyoleka wairo kitaire ku munani mu ngaito lwentola muno kiba kikosa omunirivu poliisi eriko n'abasajja abalala babiri beenoonya okuli Waiswa Charles ne Basoma Sadat nga kigambibwa nti nabo baalina kye bamanyi ku nfa y'Abatwawula. Omuduumizi wa poliisi Ndita Nasib agambye tebagenda kuweera okutuusa nga bazudde abatemu. Eriyo omusaada gye bayise Kidago fenga poliisi tandikirewo baida ku scene twacekinga omulambo nga bamusaze. Okunoonyereza kuno kukyagenda mu maaso ku musango guno. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.